Oh yes, wetwogerera akabina ka mchala mkulu amanyikidwa nga Fifi da Queen kogezeza abantu obwama si musajja si mukazi bagamba yakajjawa abasajja bonna bagira maso n'okuba nti basabalala era ng'oboli awo Bukedde TV presenter Fiona Nansoboga agenda mu maso n'okuba nti oboli awo akozinga chaos ku internet binje byogeddwa abasajja bangi bagenda maso n'okuba nti bepika atenga n'abakyala banne bagenda maso n'okuba nti balumba Fifi da Queen. Fifi da Queen kali kachala katono nnyo nga katani kukuba nti kakola ku Bukedde TV naye kati wetwogerera buli kimu yakifunye wato kyecha kabina kyekyo abantu batandise okuvaayo bagamba nti eno fako era nga tugenda kuba nti tukwatako zimu ku comments kusomere mpola mpola ebi comments za social media nebigenda maso kuba nti byogera ku Fifi da Queen. Fifi da Queen mukyala wa msajja mukulu amanyikidwa ani yo Fabulous Love. Yes, Fabulous Love atenga Fabulous Love muganda wa msajja mukulu amanyikidwa nga Solomon Starboss yo guy abera Dubai team Ready and Weasel bwebatyo twasakanye kintu so nolecho Fifi da Queen bavudde ne bamwambalira abasajja bagamba nti nedda webo akana kakuze bulungi ddala mugamba mutya bana Kampala mugamba mutya bana Uganda mugamba mutya bana Africa mwebale kuba nti mutambula naffe tubatumide ba blood baffe yonna gye musinzidde okuba nti mutuwuliriza n'okuba nti mutulaba n'okuba nti mutwagala. Big up on yourself mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna mbasa munye ekitiibwa y'ensonga lwaki mbaweereza ye biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda nsooke nkweku highlights nawe osooka obeere nti ozifuna mpola mpola. Levixon omuyimbi wa gospel amanyikidwa nga Levixon yasobola okuba nti agenda nakuba show e Malawi era nga sheno yabadde festival number kunono yasobola okuba nti amitingirako abayimbi ab'enjawulo kwekuli aba Jamaica okuli ba legendary ba Jamaica nga bano balina music group of a band bagita Morgan Heritage era nga atwalabeko ekifaananyi nga musajja mukulu amanyikidwa nga Levixon akiringa bulungi ne Gramps Morgan ebimu ku ebyo bitambula mu music industry ya Uganda mpola mpola nti ennaku zino Levixon yafuuka wa tabu ddala amawanga gakubira ddala yakava Zambia wuyo Malawi namulabako namulabako mu nsi endala recently ng'agenda mu maaso n'okuba nti yabadde Kenya mpola mpola ng'abikola so nolwekyo so far one of the exporting artists gwe tulina bamuyita Jaja Levixon. Big up on yourself Kosovo boy webale kuba nti okucapa n'okuba nti owanirira bendera ya Uganda mpola mpola ebyo si bye ebyatulese ye Fifi da Queen n'akabina ke n'abantu biki bye boogera n'abasajja biki bye boogera tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikidwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampitantambi Jimso number 1 moja Maxudi Junior oba number 1 rich boy Maxudi Junior made in Uganda webale kwanti otambula naffe subscribing now omanyi buli muntu lwafunako step gyatuuseko bannayuganda nga mutandika okwogera bino nabiri wetwogerera mukyala mukulu amanyikidwa nga Fifi da Queen agenza mu maaso n'okuba nti asapuraisinga abantu bangi n'okuba nti abikola ku internet wetwogera Fifi da Queen yasazeho okuba nti atulaga ku buti etandise okuba nti ekubisa abasajja obama abasajja bagamba nti kanakaana bannange kakuze ne kawola kiwato kyasobola okuba nti kyewayawula n'akabina ate nga n'akabina keeko ddala kanono ebifaananyi bitadde ku internet kutandikira okuba nti asharinga ebifaananyi bino ku Snapchat Fifi da Queen n'atandika okuba nti abasajja basabalala abasajja bangi bavudde ne bagamba nti yewe yagala sente mekama okuba nti oboli awo tosobola okuba nti tufuna ku nkudiyo oba sumbusa tusobola okuba nti tugiryako kubanga yageze luno era nga yakoze luno wetwogerera Fifi da Queen avuganya Winnie Nwagi olwakuba nti ate Fifi da Queen asingako Winnie Nwagi sawa zino figa nti figa ye eriwero shape bulungi amabere geego akafesi keeko akabina keeko now zezimu ku comments eziri ku social media bamuyita Shakiwa Bobby yavudde n'agamba nti lekera okuba nti okozesa Photoshop kubanga ate Photoshop okirabika wakatandika okuba nti omukozesa tosobola kuba n'amagulu malungi na bigere birungi nobeera n'akabina akalungi nobeera n'amabeere amalungi nobeera ne face ennungi ne figa mbwe eri well shaped lekera otusuwalizako omukyala gwe sima mukama tiyakuwa kubanga nkulaba otandise okuba nti otusuwalirako bino byonna byolina si bibyo mpozi nga waguze ebigule naye nga si bibyo ne wabaawo omukyala omulala yavuddeyo n'agamba nti
ensi eno faka erabya amazima ye lwaki abasajja lwaki abakyala mugenda mu maaso n'okuba nti mwetanira nnyo ebintu ebiri artificial mbwakabina waguze kagule sikako figa ogenda maaso n'okuba nti ogyepikako ogyesibako naye nga tesiiyo n'ekirala nti gwe tosiba ofaanana mbu Fifi Daqueen mu mukyala si mulungi nnyo naye ate beewunyiza jaze akabina n'okuba nti ageja Fifi Daqueen egeze maaso n'okuba nti abasomoza nateekayo ekifaananyi ekirala nga bw'atyo era bw'ali nga akabina kyekyo ddala nga buli kimu kiri stede era nga buli kimu kiri taratibu abasajja batandise ne bagamba nti maama ye maama okutuwaako tuwerako meka Fifi Daqueen n'abagamba nedda ssebo ndi mukyala mufumbo Fabulous yantwala era nga sirina kyenjoya kati omusajja agenda maaso n'okuba nti andabirira Fabu ye musajja omu nkuba kye yali South Africa eyo omu ku basajja abali South Africa abagagagaga bali ne wano Fabu collection mpolampola batunda ngoye era nga Fifi Daqueen yasobola okuba nti agenda maaso n'okuba nti amwanjula n'okuba nti amwagala nnyo recently bali bafunyemu obutakkaanya ng'ayagala okuba nti akisulawo olwanyuma okuba nti olwobolya Fabulous yagaana okuba nti awagira Bobi Wine oyo Fifi Daqueen yasobola okuba nti amugamba nti otawagira Bobi Wine kuba president njagenda maaso n'okuba nti nsulawo tawero era nga ojagenda maaso n'okuba nti onfiirwa Fabulous Love kyamusuukako n'asooka akaaba ku maziga awo yamaliriza aze mu People Power era nga yamaliriza ali ku Bobi Wine nawo kikwewunyisa nti Shaki wa Bobi Wine y'omu ku bafani ba Bobi Wine era nga Fifi Daqueen y'omu ku bantu abolyawo abagira nnyo Bobi Wine yavuddeyo n'alumba n'oposapota munne ekintu ekyamazeemu abantu amaanyi ne bagamba nti obolyawo ye abaana ba Bobi Wine nga bali ruthless tebasobola kuba nti obolyawo beewaako ekitiibwa bawakuba tali baabwe ekitiibwa naye nga wetwogerera Fifi Daqueen buli kimu yakifunye bannange akabina keeko abantu batandise okugamba nti fako nze kyesimanyiiko obukakafu abantu batandise okugamba nti obolyawo yatandise okuba nti ayambala akabina naye ng'ate entumbwe zeezo zimakinga n'akabina wabula ekiwato kyasobola kyewawula n'amabeere era ng'omukyalo ono alabikira bulungi ddala bye bimu ku ebyo ebitandise okuba nti biblowing up ku internet era nga tujja kusaba osobola okuba nti obeera naffe ebbanga lyonna Bampita Richiboya Maxudi Junior Ntambi Jimuso mbagala nnyo mwebala nnyo okutambula naffe omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli agenda maaso n'okuba nti subscribe nasobola okutambula ffenna bye bye for now. I was reading a certain comment. Kibi nnyo nti nno bubeeramu okugamba okulumizibwa abantu nebatuuka okugamba nti nno respect bagiyiye biki respect gye bayiye yeeriwa respect yo gye waba wa creating ng'omukazi eyiyo kubanga obeera tewagizimbira ku musajja ebeera weeri ate bwe kikeera kumakya omusajja n'akola ensobi it is not my fault oba fault y'omukazi you can still move on ng'omukazi you can still move on n'ekitiibwa kyo ng'okyakiwaniridde kubanga gwe nannyini kyo tonnakiyuwa and I think if there's a problem in a relationship, but still, if you still want this relationship to happen, that's how I'm going that's how I'm going to mukazi kaya ino kujirwanirira no bino kwera bidi both sides by the way nti tukyagala kino nti ye let's sit and talk about it see how we are going to fix this ne muchi trying ako sote kina kubera one sided omukazi yakola kino omukazi yayino kola kino okola abakazi bagezaako bannange abakazi bagezaako they try kubanga tewali muntu ayingira marriage kunsi kuno nogamba njiyingiddemu njagala ekeere gwe wali oba njagala efe no obeera ojagala that's why ogiyingira oba okitegeera that's why obeera you sacrifice kubanga marriage erimu okusacrificing by the way erimu okusacrificing okw'amaanyi tosobola kungamba nti obeerayo nga togyagala era obeerayo ng'ogyagala ogisabira you do what you can do because you can't be 100% perfect nga namwe abasajja mutali perfect n'abakazi basobola kubeera perfect so mulekerawo eno embeera y'okubeera nga buli kasaawa mubeera ku mukazi gwe mutusika ne mumuze ne musika okutu ne musika kino mbwoba takola kino omusajja ne bw'omukolera kimukwano nga bwakwenda ayenda oba omukazi ne bw'omukolera ki patana nga wakwenda ayenda yenna omuntu nga muzeegwe guba muze munda tosobola nagumujjamu okujjako nga ye yakedde kumukya n'agamba I think I should retire na retiring naye waaba taritayalinze ye ng'omuntu okuva ku ntobo y'omutima oba toyina ky'omugamba era omuntu ng'oyo tosobola munenyeza muntu oba omuntu w'omuzeegwe katugeze omukazi nga mwenzi tosobola kunenyeza musajja muze gwa mukazi oba omusajja nga mwenzi tosobola kunenyeza mukazi muze gwa musajja kubanga abeera agezeza cause the mere fact nti okkiriza okubeera n'oyo omuntu kitegeeza ogezaako kukola ekyo
ogezaako okukola ekyo ekinaabeezaawo relationship eyo so si kinaagijjaawo. And to all the ladies out there, let's learn to stand with our fellow women when they go through trash. Bambi, they need us. We need to be